1000 the 1000 women ayini sana abantu 10 azagera chego nyonyola Daudi agambe bigambo bino ntika Daudi afawati bale gamati yafai namachi amani yo agechivubuka segeza katole ya mwechi ekisa Daudi mwabanga afa yeye katu nyenyula kufa mu bantu benaka soma mu Bible yeka wenaka soma anyonyola kufa ayagera bigambo bino abagamba banange temutya kufa ukufa kunyuma okufamo inaka tonda kokolachi bwe kuba kujja kulikikanga amayengo genya olunafa ali kustanda afa yawo yebase abagabani nginda kufa nabakunganya bulungi naye bakawo abawandisi bajja nataliko banyonyola kufa ero yafa mwali wekise owulira akagombe owulira amalobozi malayika ng'ekunona owulira amayengo okufa ku nyuma agenda okimalayo nga wakutuzogaba omusajja oweddatu tubadde tubanyali mu kubikula kumba afa era buli muntu ku nsi nga nange bwendi negomba okufa nga Dawudi naye gwe jjajjawo yafa aluma abamulira nnyo baluma amasuka yagakutula alaba agenda mizimu kigenda moki alaba omuliro afa akaaba alaba kyalaga nekyasubirwa omuntu bwaba mu kiseera kyekyokufa alaba ebifo ebibiri kyatalaze nekyalaga biba abantu bosanga nga akaludde eriiso bamalayika emugamba nnyabo tutte ayagale nesiga bagisabuza omubiri gwasigadde kulwana budde kubanga ekibi kino ekibi kikulwanira Mukama yebase bwe mulifa bayibegamba walibeerawo okulwanira emyoyo gyammwe Sitaani aligamba oyo wange abadde mu kanisa nga tasobasebo nga baba basaba aligwa kisaapu Yesu muntu Yesu agamba ono gwe abayanzikiriza n'okuzina abadde azina mu kanisa nti wa buli nnaku z'abadde azambaddemu omulenzi gwayagala nga gwanyolera ekiwato si ggwe Yesu ng'agamba nedda abadde azinira nze kasi abadde azinira mu nnyumba yange nti apaana olebona benangeeta abadde akakatwakwanga sikako abadde alina omwana gwakakubira nti apa nkigoloza abadde ayimba eddoboozi eddungi ng'ayimbira ggwe sitaani nannyonnyola bw'oba oyagala otegeera empaka eziribeerawo ng'ova mu mubiri ng'omubiri guweddewo genda mu Danyeri agenda mu Yobu 2 olabe ekibeerawo so sitaani awoza Sitaani agamba Mukama neboloza Yobu akwagala mugagga alina kwagala talumanga ku njala talanga ku nnaku namugamba nedda ssebo Yobu anjagala mu mutima gwe oba alina oba takola ki namugamba kwenze mumpe ebyo byalinambiye mu wiikeeki waliwo abava mulokole waliwo abeevumye mulokole mwali mwegereza nti omuntu bw'alokoka nga yakalokoka ebintu nabyo bisooka ne bikyakalana walochegereza kyali kikubaddeko oba obadde ne bizinesi zisooka ne zitandika okulolinga nga zidda mabega bwobadde n'emikwano gisooka ne gikwawukanako bwobadde ne famire nga bakwagala basooka ne bakulwanyisa ebintu bwoba obadde n'omukazi ayinza nonnoba bwoba obadde mukazi abakazi abo babagoba n'emmaka bw'obadde mwana ne mukika bayinza ekikala ekituula nga kitudde ku lulwo omuntu atya ne bagamba
ekiro ekyaffe tewali alokoka ono omwana atuswaziza tumugobye mwe waliwo abantu abali mu bulokozi nga bawayo saddaaka nnene okububeeramu seebyo gwe byoliko lwofunye ennaku lwosaba bannange yereera ennaku ng'ennyiize ojja ne mu kanisa ng'odduka banaakubanja bagende okujja nga tokolaki bw'obeeramu n'etaano tosaba bw'obeeramu n'ebbiri tugende batusiiga amafuta omukisa gwakendedde amafuta gakendedde ekenyera omusumba mukama akola ebyekisa wano waliwo akwata akakadde nga bwakwata akakadde amanyikira abo 8 bw'alaba zifuuse 10 najja awayo ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi ku 10 ebyo era muli muzindalo mukama yeebazibwe olwonno omwoyo wa mukama amulumiriza nnyo ate mukama yankoledde ebyekisa awo nenfuna ekyamagero n'okola otya nenfuna omuntu n'ansiramu akakadde kamukya kine tukuba engalo nga tusuubirayo etaano